amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina twala omukisa guno mukwano gwange atulaba okubuuzaako ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa ate n'okwaniriza mu puroguramu yaffe Lesson weekend ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 buli Friday akawungezi nga twaniriza sabbiiti ya Mukama waffe. Tuba tutabye ku 3ABN okubeera nga tukutuusaako engeri gye tuba tutunuliramu ekyokuyiga kino ekya wiiki yonna era tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero mu ngeri enjawulo tuli mu kuwunzika kwota yaffe namba myezi 3 January, February, March. Tube tutunulira okwagala kwa Katonda ate ne minzaani ey'obwenkanya. Birina kakwate ki? Oluganda lufaanana lutya? Kati nno tuli mu kubeera nga tuwunzika. N'omukisa olwaleero nti Yonasaani Matovu ndi wamu ne baganda bange okuva mu buweereza obw'enjawulo. Okusookera ddala okuva ewa Kiso wano mu kitundu mwe tuwangaalira nno. Abali abo tulowooza nti naye 3ABN ebigambo bino mpulira Vento Media Productions basangibwa wa? Tuli mu Wakiso Nansana. Kati tuli ne Musumba Foyo Mpanga Frank, Associate Pastor Wakiso District. Oba etwala eriyo Wakiso. So tusanze nnyo okulaba. So ng'era Mukama atuwadde omukisa. Tuli ne Master Guide, Senior Youth Leader. Chaplain Lakeside College Luzira nga ye Musumba Kalyowa Solomon. Amina. Nyakusa mukwano gwange okkirize basooke bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omulabi waffe owa 3ABN nsanyuse okuwuliza nti gy'oli otulaba nenjagala okukwebaza olwa byonna by'otuusizaako engalo ate n'okubuuzaako nti kulika wiiki ebadde enzibuzibu tulabyemu enkuba ng'etonnya tulabyemu abantu abamu nga bafiirwa obulamu bwabwe naye tulina essuubi nti byonna bijja kutereera kubanga Mukama yatugamba bitanula okubaawo tutunule waggulu. Nenyongera okuyozaayoza abali mu kweteekerateekera ate okukola omulimu gw'enjiri ddala abakyala batandika ku sabbiiti eno nga 29 era ffe ng'abakyala b'e Kakiri tugenda kukola omulimu awo mu Kigagga zooni. Kigagga abakyala bagenda okubeera ate ab'e Luwunga bagenda Kakooge akulira Nafulandani awo bakole omulimu. Ab'e Kavumba bagenda Namasanga kwegamba Wakiso District okutwaliza awamu omulimu tugufunzizza. N'olwekyo mbaagaliza obuweereza obulungi naddala ab'e Kakiri wentuula n'awalala yonna mu Uganda yonna abagenda okukola omulimu nga tukulembeddwamu abakyala. Amen. Wow. Yes, Musumba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Abaagalwa abalabi ba 3ABN awamu n'abakola emirimu gyammwe mpolampola nga temutunuddeeyo ku screen naye nga mutuwulira erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Nsanyuse okwanirizibwa mu ngeri y'ebbugumu wano mu studio ate era mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza Katonda kubanga atuwadde obulamu obulungi. Manyi nga tetutandika kaakano naye okumalira ddala sabbiiti 12 azze ayogera naffe okuyita mu nteekateeka eya lesson eno. Luzira tulese bali bulungi nnyo ku Lakeside College era wiiki eno yonna tuli mu week of prayer ne mukadde waffe Omusumba Martin Sempiira. Ekyamazima kiri nti Mukama atukoze bulungi, abavubuka balungi, bazadde baabwe balungi, staff gye bali ate nga n'omulimu gw'enjiri tugulimu ddala ssebo tuguli wakati. Olw'ekyo njagala mukwano gwange mulungi okwongera okukubiriza
bw'ofuna omukisa ng'engalo zo zikyalina ekyokukola ekikole n'amaanyi go gonna kubanga bwe bumuddala obw'ekigambo kya Katonda. Amen. Tweyanza nnyo tweyanzege mission priority kwegamba mukwano gwange atulaba owulira buli wamu njiri. Yes. Era nawe tukusaba weegatte kubo sobole okubeera ng'otwala amawulire amalungi mu nsi yonna. Twagala Yesu Kristo akomewo. Weewaawo kye kisinga obukulu. Ega nti enjiri eno y'obwakabaka bw'eribulirwa mu nsi yonna egenda kuba omujulirwa eri amawanga gonna olwo enkomerero eryoke etuuke. So wonna wotufunira ky'oba omanya nti Kristo kyakwagaza kwe kutegeezaako omulala nti ye yekka yalimu obulokozi. So tubeebaza abasumba baffe olw'ensonga eyo. Tuli mu kwetegereza empunzika empumbawumba eya kwota eno nga bwebadde nga tuba tunulira Katonda ajjudde okwagala ate n'obwenkanya. Nga Katonda waba asala omusango talina kyekubira yenna kyetubale tugenda mu maaso n'okwetegereza tikirina kakwata kino okwagala kwe. Sobola okubeera n'okwagala mu kiseera kyekimu ng'oli mwenkanya oba ebibiri byawufu. Naye waliwo statement wano eri mu lulimi Lungereza ya John C. Peckham muwandiisi wa lesson eno. Agamba nti as the Bible portrays them, divine love and justice go together in such a way that you cannot have one without the other. Yeah. Nti Bayibuli nga bw'ebirambika okwagala kwa Katonda n'obwenkanya bitambulira wamu mu ngeri nti toyinza kuba na kimu nga tewali kirala. Yeah. Katusooke tusabe ate oluvannyuma tubeere nga tugenda maaso n'okwetegereza ate eby'omunda nga tuwunzika. Subject ebadde ey'omuwendo ennyo gyetukkiriza nti weetali oba oliawo ne Bayibuli tekyandibaddeyo na bwetaavu bwagiwandiika okwagala n'obwenkanya. Musumba ffe mpanga nsaba otwere esaala nga tugulawo. Katuwombe ekola okusaba. Katonda Taata w'omu ggulu tweyanzizza omukisa gw'otuwadde nate okubeera abalamu n'okutuusa leero. Tukwebaza kubanga otuleese okusobola okukubaganya ebirowoozo ku kigambo kyo Bayibuli wamu n'okutunuulira ensonga zino enkulu ezitutawaanya. Tusaba Katonda waffe otusaasire na buli muntu alaba ebigambo bino omwoyo omutukuvu amuluŋŋamye amuyigirize buli kimu kisobole okutereera. Tusabira Katonda waffe embeera etali nnungi eri mu bantu ogibaggyemu kubanga oginako obuyinza. Otuweerwamu omukisa tuwe obuwanguzi bwe tusabye okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. So Musumba tweyanza nnyo. Weewaawo tweyanzeege atulaba tuli mugenda maaso n'okuwunzika lesoni yaffe nga leero tuli kwagala okutuukiriza etteeka. Naye nja okwongera bajjukizaamu katono nti omulamwa guno gwe tuliko oba gwe tuli mu kuwunzika ogw'okwagala n'obwenkanya gwe mulamwa gwa Bayibuli. Yes. Bayibuli amasiga abiri kweyimiridde yesiga ery'okwagala n'obwenkanya. Simanyi oba tulinayo ekigambo ekirala ekiyinza okunnyonnyola okusinga ekigambo obwenkanya. Ndowooza kyekyo oba buli omu anoonya bwenkanya. Era kino kye kinnyonnyola lwaki waliwo olutalo lunene wakati wa Kristo ne Sitaani. Ensonga eri ku bwenkanya na kwagala. Kwegamba oli bw'abuuza ekibuuzo naga naye mu nsi lwaki waliwo okubonaabona ng'ate eriyo Katonda ajjudde okwagala n'ekisa. Still tuddayo ku kigambo kimu nti okwagala n'obwenkanya kye kinnyonnyola. Nti wakati mu kuleeta obwenkanya ate ne mu kwolesa okwagala obulumi ogenda kulaba nga nabwo buyingiddewo. So ng'era tuze tukiraba nti okwagala n'obwenkanya bye binnyonnyola lwaki waliwo olugero lw'omusaalaba, the story of the cross. Kristo okubeera nga abambibwa ku musaalaba n'akubbibwa emisomaali. It's because of love and justice. Yayagala ffenna tutegeere bulungi nnyo. Singa teyafa ku musaalaba tetwantegedde nti Katonda mwenkanya, tetwantegedde nti Katonda kwagala. So mukwano gwange atulaba badde subject nungi katulabe empunzika nga twetegereza nti okwagala kuno kwe kutuukiriza ekigambo kye tumanyi obulungi nga etteeka. Kati tulina olunyiri lwaffe batuwadde wano lw'okujjukira. Olunyiri olwo lugambye lutya Balumi essula 13:10.
Sumbo so tusomera kao. Barumi 13 olwe 10. Yes sebo. Kwe tugenda okutambulira. Agamba nti okwagala tekukola bubi muntu munne. Okwagala kye kuva kutuukiriza amateeka. Wow. Okwagala kye kuva kutuukiriza amateeka. Aho tugende maaso baganda bange. Kyamongere okutuwa ku kifaananyi. Ekye wegamba kyensaba musooke mutuwemu. Ye enkwatagana wakati w'etteeka n'okwagala balina luganda ki? Kuba olunyiri olugenze lugamba nti kwagala kwe kutuukiriza tteeka. Okay. Batwadde olunyiriri olw'okujjukira. Yes. Barumi essula ey'okuminasatu olw'omunaana ng'agamba temubeeranga na bbanja na muntu yenna. Yes. Agamba temubeeranga na bbanja lyonna eri muntu yenna wabula okwagalananga kubanga ayagala muntu munne ng'atuukiriza etteeka. Kati wano Katonda atuwa ensonga enkulu ey'okutambulizaako obulamu kwe kwagalana bannange. Obulamu buno bunyuma nga tukolagana era omuntu kasita ategeera nti tayagalwa obulamu buyinza n'okukaluba. Baatuwadde ekyokulabirako kyabadde nonna mu kisumba eno ng'atuuzizza church board nti omusumba omu yatuuza church board ng'ayina omuntu gw'agenda okuteeka ku discipline oba omuntu agenda okuteekebwa ku discipline oba okumugyamu omuzibuzibu. Naye omusumba yawabula olukiiko n'agamba bannaaye tukozese ekisa kwega tukozese okusaasira eri omuntu ono. Omu ku bakadde b'ekkanisa n'agamba tewali kisa kyetaagisibwa. Kale oluusi ffe tulina endowooza nti etteeka bwe liba likola teryetaagamu kwagala, teryetaagamu kisa. Naye ate Katonda yateekawo amateeka ate ye ayagala kwegamba aleme kutukosa wabula atulaga bulazi kwagala kubanga oli abadde awabye nayagala kumukomyawo mu kisa amuyamba buyambi. Katonda bw'aleeta amateeka n'agamba tukole bwe tatutangira naye atuyamba ate ebizibu ebisinga birema okutukola ki okututuukako. Kati n'omuntu ono gwe batadde ku discipline kubanga yasobezza etteeka. Kati nga mu Badiventi tulina emisingi 28 kasita omusingi ogumu gukolema okutegeera ogenda ku discipline naye ate ng'enkola eyo eya discipline y'enkola eyaleetebwa okulaga ekisa kwegamba okuyamba omuntu kiringa nga bw'obeera n'ekibiina ky'oyagala okuyingiramu ekisevinga sente wandyagadde okuyingiramu ekyo ekirina amateeka kubanga balina amateeka oba tebalina mateeka. N'olwekyo kubanga amateeka gakuyambako okubeera nga wonaateeka sente zo tezigenda kukola ki tezigenda kubbibwa. N'olwekyo wano bwe tulaba nti okwagala kutuukiriza amateeka okwagala kwe tulina okutambuliramu nga twagala bannaffe era wano atugambye temubanga na bbanja lyonna na muntu buli muntu mwagale era bw'omwagala n'olaga ebikolwa ebyagala omuntu otuukiriza amateeka ga Katonda. Amen. Wow. So tuli ku kibuuzo ekyo ekyenkwatagana wakati w'etteeka n'okwagala. So musumba ng'ogenda okujja waliwo ekigambo ekisaasaanya ennyo mu nsi y'Abakristaayo. Kigamba nti etteeka lya Katonda kikoligo. Kikoligo mugugu. Waliwo ebigambo ebikosebwa yoke burden. Mugugu kikoligo. Kati wano ate tuli mu kulaba nti ate ekifaananyi kyanjawulo awo statement awo yagambye nti it is the transcript of God's character. Wekiba ngeno yendabirwamu eyoleka okwagala Katonda kyali oba empisa ye. Kale ate kijja kitya okuba nti etteeka lya Katonda kikoligo mugugu kubanga ekintu ekyo gye kiri bantu bakyogerako. Wakati bw'otunuulira okwagala n'otunuulira amateeka bino byonna bya bwa Katonda. Ate bw'oddayo kwani alina okwagala nze
nani ayina okutuukiriza amateeka oba okutambula nga bwe gali era yenze byonna ebisatu okwagala Katonda amateeka Katonda nange kenyini nteekwa kuyimirirawo kuwa Mukama Katonda neweesanga nga reflection ya byonna ebibiri okwagala ate n'okukwata etteeka byonna tutambulira mu Katonda yeyogerako nga yekwagala era atayagala tamanyi Katonda naye ddayo ku mpisa gye twogeddeko ey'omukyalo oli omukazi oli yamuteranga olukalala kola kino naye mukazi wattu ekyamusobozesanga okubaako ne byakoze okufunayo ttiika emu oba ebbiri kwekubanga yali ayagala omwami we era okubanga baali mu amaka gennyini gayimirirawo okulaga kwagala eri abantu bana bameka ababiri olwekyo tewali ngeri gy'oyinza kwawula kwagala n'amateeka by the way bw'ojjawo amateeka abantu bakunyiigira kubanga tolina kwagala toyagala nkolagana kwongera kukula toyagala bwa Katonda kwongera kulabisibwa olwekyo bw'oyogera ekigambo okwagala oba oyogedde mateeka era bw'otunulira amateeka 10 naga kwagala yagala muliraanwawo yagala Mukama Katonda kwagala kukwagala n'otayogera ku mateeka. Amina. So kwagala kwe kulina amaanyi agatuukiriza etteeka. Okay. Kubanga kyalo omu yaŋŋamba nti ekigambo ekikulu ate ekimala kwagala bino ebyamateeka tebirina makulu n'Akatonda naye tulaba tuli mugenda mu maaso n'okulaba mukwano gwange eyo nti okwagala n'etteeka tebyatobyawula fact n'etteeka lyennyini kwagala era ssebo musumba bw'oyagala oyinza n'obutategeera nti waliwo etteeka bw'obanga you have love oyinza n'obutategeera nti gundi kola bwoti gulabulabinga mu kwagala buli kintu okituukiriza butuukiriza. Yes, kwegamba yo argument ekyaliwo ennyo mu bukristaayo we tuli olwaleero. Charles Ellen White agamba the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Tiwoba oyagala okufuna ekigambo ekinaamegga buli muntu ategeera enjiri era agikkirize gwefunayo omukristaayo omu ng'alina okwagala ayagala ate nga naye ayagalikika tyawo enjiri egenda kusobola okukulukuta obulungi ebune wonna naye ekigikalubya nti twogera kwagala naye ng'ate ffe okwagala tukukola ki tetukulina ayagalikika yali wasebo ayagalikika ogambye ng'alina okwagala ate nga ayagalikika era ebyo bibiri biri wamu. Nze ngamba ayagalikika naye yayagala n'alaga naye ebikolwa ebyokwagala omuntu alaga ebikolwa ebyokwagala ate naye abaera ayagalikika anti kati kyekyo sebo nti enjiri awo ewali amaanyi gaayo amaanyi g'enjiri gali mu kwagala ng'amaanyi g'etteeka nago bw'oyinza okugalabira mu ki ti amaanyi agatuukiriza etteeka gali mu kwagala kyetubadde tugezaako okwogerako awo. So the want of this world today is loving hearts. Kuba ng'olina ekyo. So kati twagala kwetegereza wano twagala okugenda munda waliwo ebibuuzo wano byensaba tufumitirizeeko. Ekibuuzo ekisooka kigamba tusisinkana okwagala mu tteeka, do we find love in the law? Kyo kimu. Ekyokubiri kigamba the law is only concerned with justice. Teeka oba lyeri byalyo liri ku kigambo kimu bwenkanya. Can justice be just without compassion or love? Oba ekyo nkyogere ntya mu Luganda? Can justice be just nga tewali kwagala? Why is it that ekisembayo kino? Why is it that only love can fulfill the law? Ebibuuzo ebyo bye tulina nga twolekera akatundu akaddako wano. Tuli mu kwetegereza law, etteeka eryaki
Eryokwagala. Kati mu bibuuzo ebyo nga biri mabega. Saba tuyambeko okwongerako okutaanya amateeka gano ag'okwagala. Etteeka lino eryokwagala, mateeka ag'okwagala. Baatulaze nti Katonda amateeka ge yatuwa yagawuzaamu emirundi ebiri. Naye ate amateeka agasinga obungi ku mateeka 10, amateeka 6 essira yaliteeka nnyo ku nkolagana ey'omuntu ne muntu munne. Yonasaani ne muliraanwa wange oba ne mukazi wange. N'abantu b'owangaaliramu bonna. Kubanga ne mukazi wo naye wawuliwo n'abalala. Kubanga amateeka gano galambika bulungi bw'oba ogasomye mu kitabo kya Kuva essula ya 20. Amateeka gano galaga ng'ate Katonda yatwagala. N'atayagala tutukose bannaffe. N'ayagala tubeere n'obwenkanya. N'ayagala tubeere bulungi. Bw'akuwa etteeka erigamba nti tobbanga. Katonda abeera ataddewo obutebenkevu. Security ku bintu byo. Ate ne security ku bintu by'omuntu omulala. Kwegamba omuntu singa akubba enkolagana eggwawo n'okwagana nakuggwawo. Temuyinza kukolagana na muntu lumu twali tugenda eyo lwa Global Youth Day ne tugenda ku dduuka erimu nga twagala okugula ebintu bye tugenda okutwala mu kkomera. Naye bwe twannyonnyola omuntu eyali agenda okutuguza nti nawe twegatteko tugenda kugabira basibe, n'agamba siyinza kubanga abasibe abo abantu abaliyo banzibira ebintu byange mu dduuka. Kati ate ng'akola atya ebikolwa ebiraga okwagala. Kati Katonda bw'abanga ateekawo dde etteeka eriraga nti nno tewandibye kintu kya munno. Katonda ate yali ayagala kupromotinga kwagala abantu tusobole okubeera nga tukolagana bulungi. N'olwekyo amateeka gano ga nkolagana tusobole okukolagana obulungi ne Katonda mu mateeka n'agasooka, naye ate tukolagane bulungi ne bantu bannaffe. Ndowooza tekyandibaddemu kizibu nnyo mu mateeka gano. Naye ennaku zino abantu amateeka alina ke wabuuzisa nti amateeka bagatwala ng'ekikoligo. Naye ate ng'ekigendererwa kya Katonda yayagala kutulaga mpisa ze. Naye tewaliwo olwekibeera nga amateeka ate galabisenga agatuukiriza ebiruubirirwa by'abamu abalala nga bo bali mu kunyigirizibwa. Kibuuzo kyange simanyi oba okifuna bulungi kyengezaako ogamba. Naye katusooke tuwumulemu, bwe tukomawo tugenda kuba tweyongerayo okuzuula ebisingawo. Tweyanziza nnyo omukwano gwaffe, katubeere nga tukomawo. Weewaawo. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange
togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuziwo Esther Okello, Cielo Queen. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukuumulamu mukwano gwaffe atulaba aliko 3ABN ate mu programu eno lesson weekend ssaawa ziba 2 paka ssaawa 3 buli Friday akawungezi ffe tuba tuli mukwaniriza sabbiiti ate nga bwe twetegereza ebyo Mukama byabadde ayagala tutegeere okuyita mu wiiki. So tukwebaza kubanga naawe otawalayo akadde n'osoma n'omanya nti etteeka ery'okwagala amakulu ge gano. Manya nti etteeka lya Mukama bw'eriti bwe lifaanana. Oluusi abantu bakola amateeka ko kuba oli mutuufu. Amu bakola amateeka nga gakweyagaliza. Kye kifuula etteeka okuba eri ekkakali nti nze nadde ndeetamu endowooza nti wabona amateeka ag'ennaku zino nga galimu okweyagaliza kungi. Ogenza olengera egundi awo ogenda olanagawa esaakalengera kano n'olikyusaamu ife balinga eggwe. Naye okusinziira ku mateeka Katonda ge yaleeta. Yesebo. Amateeka gano yagenda n'agamba nti yagala muntu munno nga naye bwe weeyagala. Kwegamba amateeka gano ga nkolagana. Bwe gabeeramu okweyagaliza oba nti ono yataddewo etteeka nga yagala kweyagaliza naye ate yalisindika gy'oli n'agamba yagala omulala nga nawe bwe weeyagala. Ekitegeeza etteeka lya Katonda ate lyo likutuukirako nga gwe oba oyagala okweyagaliza Katonda si yagala okweyagaliza. Kuba Katonda naye yatuwa amateeka 2 nga gonna gakwata ku kwagala. Atugamba yagala Katonda wo n'obulamu bwo bwonna n'omutima gwo gwonna n'amagezi go n'amaanyi go. Ate ku mateeka 10 Katonda ye n'afuna kaana. Naye kati amateeka amalala 6 agakuwa oyagala omulala mu mukaaga ogwo naye bw'omwagala mwagale nga gwe bw'oyagala. Ani asinga ofunamu? Gw'osinga okufunamu. Kwona ayagalibwa n'ayagala. Ndowooza ayagala yasinga okufunamu. Bw'oyagala nga bwe weeyagala bati zino zonna zifunamu. Naye ate gwakikola ate ofunamu nnyo. Active agent. Ky'oba olaba bwetegereza amateeka gano ag'okwagala tewali teeka wano wansi wa njuba nga terigendereddwamu kwagala. Era amateeka gonna agalibuulira agafuga amawanga ag'enjawulo, agafuga obwakabaka, agafuga amaka, agafuga byonna ebyogerwako wano wansi w'enjuba gasigukulula okubeerawo kwago mu tteeka lya Katonda. Mu mateeka 10 Katonda teyandigambye nze kwagala musumba mpanga ate nga simwagala. Okutegeera ye kikulu nnyo kubanga ye kwagala. Katonda yennyini waliwo ze tuyita offline app. Bw'omala okukafuna ku ssimu tewetaaga kuteekako data kugenda mu maaso. Ogamba banga asazeeko nannyiniko tomwetaaga wabula weetaaga kino kye yakola atya. Etteeka lya Katonda lyakwagala. Terikuleetera kukyawa Katonda osigale ng'oyagala ono kubanga yagamba twagalane. Naye ate waliwo connection esigalawo. Shock absorbers ng'oyagala Katonda ng'etteeka lye bwe liri, oyagala muntu munno ng'etteeka bwe likola litya bwe liri. Nfunamu nnyo ofunamu nnyo. Okay. Kati waliwo ekibuuzo nno kyetugenda nakyo tukiddiremu wano awaddako. Is the law only concerned with justice? Akalala ne kagamba nti can justice be just without compassion oba love? Owulira obwo nti etteeka lya Katonda liri kuwenkanya bwokka oba osobola oba dene kirala nti obwenkanya busobola okubeera obwenkanya awatali kwagala. Okiraba? Kindeta ku kibuuzo kino. Nature ey'etteeka lya Katonda. Etteeka lya Katonda lifaanana litya?
kubanga waliwo wano wagambye nti the law is holy and righteous and good. Kati awo twagala kunnyonnyoka bulungi ekifaananyi ky'etteeka lya Katonda. Mu kibuuzo kiri nti etteeka oli ayinza olowooza nti liri ku bwenkanya bwokka, liriwo okukulaba nti bw'olemba nga likufootola. So njagala tufune bulungi ekifaananyi ky'etteeka lya Katonda okusinziira ku background eno. Tewali nnyonda eteereddwa ku tteeka newankubadde olwokubanga tulina ebirowoozo eby'obuntu nti gundi olukola kino nga tukuba era namwe nga tunyiga kusomera awo naye rules and regulations etteeka lya Katonda ligenda okwogera ku bwenkanya nga waliwo ebitatambudde nga bwe ligamba naye bwe bitambula nga bwe ligamba oyinza n'obutayogera ku bwenkanya kubanga ono ayagala munne tolina ogenda kumugamba lwaki toyongeramuko ku supiidi okwagala muno ki toyongeramuko ku birungo. Naye bwe tutuukira ku bwenkanya ng'olwo obutonde bw'obuntu buzzeemu nnyo, abantu ne batandika okukulembeza ennyo okukireyininga obwenkanya, naye ng'etteeka ate siri erikireesi. Olwekyo measures ziri endala kyemuva mulaba etteeka lya Katonda tuukirivu teryalimu nti bw'otakola bw'oti nja kukukola bwe nti. Asuubiza mu nkolagana wali nti bw'owa kitaawo n'ennyoko ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama. Sinza ye omutonzi w'eggulu n'ensi eyakuggya e Misiri kubanga karakita ye Katonda wa bujja awala n'ekibi ku baana kiraba era n'obujja kwagala nkulaba okwagala kweyoleka etteeka teriyimiridde kusala musango no eyo ebirowoozo by'abantu bye bituukayo naye Katonda ye alitaddewo tugoberere eryo nga tumanyi ani gwe twagala lwaki tuteeka okumwagala. Nze bw'otanziba ate nsanyuka nnyo kituufu so nga bw'onziba nyinza okukusonyiwa naye obwonkoze bubi nga Musumba bwe yagambye tuli yagamba buli bajjayo sukaali okugenda mu makomera tatunuulira bonna yatte yakola ate naye yatunuulira oli eyamugba yagamba babali mu makomera kubanziba. So obwenkanya bujjamu ng'ate etteeka teritwaliddwa nga bweteekeddwa okubeera. tuli ku kifaananyi kya tteeka Essebo era kyongera ku kifaananyi kya kyenyongerako nti amateeka gano aga Katonda naddala 10 getwogerako of course lyeteeka lya Katonda bino ebisigale byonna wakati buyingira mbuyingi naye bw'ogatunuulira limu ku limu olabira ddala nga yagalonda mu ngeri ey'obwenkanya. Waliwo we nawulirako omuntu eyakola constitution yayina obuyinza obukola constitution temateeka naye n'aleeta akawaayiro nga gwaddidde mu bigere yali mukulembeze naye nga gwaddidde mu bigere ng'amusuubira okudda. Kati n'aleeta etteeka n'agamba omuntu yenna bw'aba awezezza emyaka bwegiti takkirizibwa kubeera mu kifo kya bukulembeze. Naye ate kati etteeka eryo teryalireeta mu bwenkanya kuba yalireeta okuziyiza oli gwaddidde mu buki. Naye ate obuzibu bwatuuka naye ne yeesanga nga n'emyaka egyo agikoze atya kati olunakola atya. Kati awo ate n'ayagala okujjulula etteeka eryo alijjewo agambe nti emyaka ajjululemu kwegamba etteeka eryo liraga nga yali alireeta teryali mu bwenkanya. Naye bw'otunuulira amateeka ga Katonda gano 10 okuva ku lisooka paka ku lisembayo tolina lyolaba nti naye eddala lino Katonda yatunyigiriza wano kubanga bw'akugamba nga Musumba waffe bw'agambye nti yagala mukaddewo ennaku zo zibeere nnyingi ani atayagala kuwangaala era omukisa gw'obutawangaala guli mu kubeera ng'olagajjalidde abazadde bo. N'agamba tottanga teri muntu ayagala kumutta nga gwe bw'otayagala kutta bw'otyo totta munno toyendanga nga naye bw'otayagala n'owulira waliwo akavidiyo ke nalabye oli yasanze omwami yasanze omukyala we ng'ayina n'abatta bonna kati obutemu bubeera kubanga naye tayagala kusanga nga waliwo ayenze
naawe agamba togendanga towaayiriza abantu tebagala kubawaayiriza olabanga Katonda yayiya bulungi amateeka ge gaselectinga teweegombanga kubanga mu kwegomba mwemuva teri muntu yandyagadde ekintu kyoba kyegomba ate mwemuva okutetenkanya oli neyeegomba ettaka lyo n'aliremerako okukakananga ettaka alitutte ligenze kivudde mu kwegomba kati bw'otunuulira amateeka gano aga Katonda limu ku limu ogenda okulaba nga Katonda mu butuufu yali mwenkanya kubanga yalonda bulungi. So Balumi sula 7 ndowooza musumba nga obadde oli mu kugezaako okulambulula essula 7 olunyiriri tutandikidde ku lwa 7 lwennyini mulabyewo Balumi 7. Yes agamba ati kale tunayogera tutya amateeka kyekibi kibuuzo talo naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera nti teweegombanga naye kibi bwekyalaba wekiima ekikola nga munze oba amateeka okwegomba kwonna kubanga awata amateeka ekibi nga kifudde nange edda nabanga mulamu awatali mateeka naye ekiragiro bwe kyajja ekibi ne kizuukira nange nenfa n'ekiragiro ekyali obulamu ekyo ekirabika byendi ekyokuleeta okufa kubanga ekibi bwe kyalaba wekiima olw'ekiragiro nekinnimba nekinzita olw'ekyo kati awunzika atya olwo bwe kityo amateeka matukuvu n'ekiragiro kitukuvu kituukirivu kirungi ekifaananyi ekyo kijubidde nnyo Petero alinawe yawandiika ng'ayogera obulamu bwa Pawulo naga naye Pawulo yali musajja muzibu osoma ebigambo bino otandika okulaba nti tetulina ngeri gye tugenda kutuukirizaamu mateeka tuuka nga tutegeeredde ddala lwaki Katonda yatukwasa etteeka ali atukwasa etteeka mutukuvu atuwa etteeka lino mutuukirivu ate mulungi olwekyo ffe bwe tutambulira mu mbeera ey'ensi tetuyinza kulaba bulungi bwa tteeka lya Katonda butukuvu bwatyo na butuukirivu musumba mpanga bwabadde ayogera ku tteeka lino agambe Katonda alina engeri gye yatuwa etteeka lino nga tolina musango gw'ogenda kulikwata nga tolina woonoonya kuyingizaamu kirala n'okifuna Katonda ono yalina kyekubiira lituukirivu lituukiridde libbalansinga eri omuntu akolebwako ekimu eri akikola n'eri eyalituwa kwegamba dungi lituukirivu lyo lyennyini tukuvu, it is divine. Yes. Tolina kyolinenya, tolina kyolyongerako. Kyobalaba mawanga gonna bw'obanga onoolayira bagambe nti omusajja ayogedde mazima kale wanika bayibuli ekibi kyo kye kinaakulemesa naye nga obutuukirivu bwa Katonda yabugabanya ku tteeka li n'obutukuvu bwalyo n'obulungi bwonna etteeka ye Katonda. Amen. So mukwano gwange atulaba tuli mu tuba twetegereza ekifaananyi ekyo eky'etteeka lya Katonda kyekyo bwe kityo bwe kiri kyetwongedde ofunamu etteeka lya Mukama. It's righteous, tuukirivu, holy, tukuvu, good, dungi, just, lya bwenkanya, spiritual, lya mwoyo. Bw'oba toli mu mwoyo likukaluubirira, owulira ddala nga mugugu. Bye biri osanga bali bannaffe wali osobola kulisita nti etteeka bannaye mugugu kuba tali mu mwoyo. It is a spiritual law. Lituukiriza birooto bya Katonda ebyokwagala. Then ekirala ndiri indicative again sanditegedde kwegomba nti kubi singa ekiragiro tekyagamba nti tokola ki kugamba liringa ndabirwamu kumwolengerera. Omusajja omu yagamba nti kati bw'obanga oggyeewo etteeka ogamba otya nti nina omusango okitandikirawa onvunaana otya watali teeka era bwe mbanga oggyeewo etteeka n'omusango nga teguliwo kati ekisa kikola makulu ki oba ogenda kunsaasira otya ekituleeta awaddako etteeka n'ekisa
simanyi oba okiraba nti kakwate ki akali wakati w'ekisa awamu n'etteeka lya Katonda. Ebibiri bino birina ekirooto kye kimu oba birooto byanjawulo? Okay. Wano akakwata akaliwo ku tteeka n'ekisa. Ekisa tulaba nga Yesu Kristo yakitukwatirwa n'atusaasira n'atusonyiwa. Naye ekisinga okutwagaza Yesu Kristo ne tusinza ne tumwogerako, waliwo n'ababuukabuuka ne bagamba mpulira ndi wano Yesu mwagala Jesus, kubanga yatukolera ebyekisa. Naye ate singa teryali tteeka lino tetwanditegedde nti Yesu atukoledde ebyekisa. Twali ekyokulabirako ng'oli mu kuvuga n'ovuga speed ey'amaanyi ku kkubo, owa traffic nakuba omukono n'akuyimiriza n'akugamba ngenda kukuba ekipapula kyakufuga speed, n'omugamba afande ndi musumba nyina okugenda ku kituuti essaawa zino omuzayi dakiika 5 banninze ate mbadde simanyi nti wano speed zino tebazivugirawo. N'agamba kale kankukwatirwa ekisa nkusonyiye genda. Naye bwakusonyiwa okugenda bwakusonyiwa okugenda aba akuwadde ebbeetu nti genda maaso n'okuvuga speed z'oyagala. Kati wali kyava atugamba mu Baluumi 6 nti bwe wabanga waliwo ekisa olwo tweyongera okukola ekibi kubanga bankoledde ekisa. Ate n'ekirala tosobola kutegeera nti okuvuga speed naye bagamba tulina okweyagalira mu kisa. Toyinza kutegeera nti okuvuga speed kubi okujjako nga waliwo etteeka, kubanga ne bwe tuba ku Northern Bypass oba ku nguudo zonna bateekawo 50 oba 80 tosukka speed eyo. Kati etteeka eryo kubanga era n'owa traffic bw'aba akuyimiriza akulaga nti olaba n'akutunuza ne mu kitaala nti olaba obadde osusa ate akapande kaliko oyiseeko kalaga tolina kusukka 5. Kati awo otandika okwegayirira ng'otegedde nti ekyenkoze kibi ne weegayirira. Kati bw'obanga tojjeewo nga tewali tteeka ate totegeera kisa, tosobola kutegeera oli owa traffic nti akoledde bya kisa. N'olwekyo omuntu bw'abanga takutte mateeka, amateeka bwe gatabaawo tetusobola kutegeera Yesu kye yatukolera. Tetusobola kugulumiza Yesu awatali mateeka, kubanga amateeka ge gatulaga nti kati osobezza olwo ne tulyoka tulaba nti Mukama atukoledde ebyekisa. Ng'abaana bali mu masomero, omwana bw'atamanya nga tewali tteeka lya kuba kikalu tayinza kwebaza musumba Kalyowa nti amusaasidde n'amusonyiwa. Naye etteeka limala mukwata, etteeka bwe limukwata era ne musumba Kalyowa n'amugamba tokubye ekikalu, ate etteeka lyano bwe ligamba naye n'amugamba nsaasira onsonyiwe mbadde sikimanyi n'akuba bulungi ekikalu n'amugamba kale nkusonyiye. Kati ajja kwebaza musumba nti amukoledde ebyekisa, amulaze ekisa. Kati lwaki musumba asaasira? Ndoza wali ate amakulu g'ekisa kiki kyaba alubirira mu kusaasira omwana ono? Ayinza okuba nga kyalubirirwa olw'okubanga okuteekawo okukuba ekikalu yali teyeyagaliza, wabula yayagala kuyamba muyizi ono okubeera smart. N'agamba kale ndabye engeri gy'oyagalamu kankusaasire nkuddiremu. So ekiragiro ky'essomero ekyokuba ekikalu n'okusaasira kwa musumba Chaplain ng'omwana ono takubye ekikalu naye n'amugamba kuba ekikalu nkusaasire sigenda kukuziinyuula embooko 5. Byonna biruubirira mwana kuba smart. Yes. Kugamba etteeka n'ekisa byonna biruubirira muntu kuba mutuukirivu. Bwe weetegereza waliwo obulungi bwe sisobola kulaba ku ggwe singa sifunye ekizibu. Naye ffe ng'abantu twafuna ekizibu bwe twayonoona ne tutaddamu nakutuukira ddala ku kigera kwe twali. Tuli wansi wa mizaani. Okujja kwe kwali kutuukiriza ekigambo kimu. Teeka lye kisa.
kisaaki kyova olaba bwajja teyajjawo mateeka naye ekisaaki ne kijja okubeera gye tuli fe tubeera abalamu era olwokubanga yajja okutukwatirwa ekisa okugenda ku musalaba okufa ku lw'ebibi byaffe n'atufiirira ffe tubeere abalamu bwaddayo era atuleka tuteeka okutambulira mu tteeka lye ery'okwagala singa yatukwatirwa ekisa yandigaye nti kakati ekisa kintuusizza ne kukubagirawo amateeka naye agamba nti yanyweza maki yanyweza manywezi nga bwe mbaagadde nammwe mukole mutya mwagalane nga bwe yali agenda n'ayongera n'atulaga ekisaaki n'atulaga okwagala kwe okw'amateeka ge n'atusabira okubeera obumu kakano amateeka ga Katonda directly oba bwe njogera etteeka njogerera eddala kisa okweteeka lya Katonda n'ekisa bissa kimu kisa kyennyini nze Katonda okundowoozaako oleme kunjooga oleme kwegomba mukazi wange ndyoke nve eruzira nzije ku TV nga nkimanyi ti mukyala wange akola atya ali bulungi kisa kya Katonda kikola mu bulamu security eri ggulu neteeka so basumba n'ekibuuzo kinge obabuuza Katonda nga tonaleeta nsonga emusumba ku nsonga yeteeka naki njawulo ki wakati w'okubeera wansi w'ekisa n'okubeera wansi w'etteeka noze ekyo kiizo tuyambako okuwunzika tubeere nga tugenda tuwunzike application y'ekyokuyiga kino ku nsonga eyo wewasinga okututawaanya ffenna abayizi ba bayibuli okubeera wansi w'ekisa n'okubeera wansi w'etteeka kati etteeka lirina kye litasobola kukola ate n'ekisa nakyo kirina kikikola musumba omuntu ali wansi w'etteeka yaliwa kati omuntu ali wansi w'etteeka kangeze mu ssomero nti yali wansi wa tteeka under the law omuntu ali wansi w'etteeka taba nakwewolereza yateekwa kukola tteeka kyerigamba ateeka kunyweza sinakindi n'okwongeramu okusinga kyerigamba naye ali wansi w'ekisa ye muntu atunuuliddwa nga n'okusaasirwa asaasirwa tibambi alabika badde ayagala kukola bwati naye n'akola atya bwati awo ekisa nekikolawo aise kugamba etteeka n'ekisa ako kembadde njane yanyo just omulabi waffe okwongera ofuna ekifaananyi ekyo kwegamba tusobole okubeera nga tutegeera balance eri minzaani eri wakati oweteeka ku luuyi luno ate ne ku luuyi olulala ekisa kya Mukama Katonda ffe omusajja omu yaŋŋamba nti under arrest nembuuza lwaki afande waŋŋamba under arrest ategeeza ki oli yaŋŋamba nti bwagamba under arrest ategeeza tikati oli wansi wa tteeka kubanga tosobodde lituukiriza oli kati it's only when you are under grace that you can be over the law. So ekisa kye kituyamba okutuukana ne ebyetaago by'etteeka era Kristo yekka yatutuusaawo ate sebo nze ndaba ate etteeka lye lituyamba okufuna ekisa kubanga etteeka lyo si lya kisa omusirikale bwakugamba wa under arrest etteeka lyo ligamba kimu tuukiriza nga bw'osoma Babulani essuula ey'omwenda yeegamba awatali kuyiwa musaayi tewaba kusonyiyibwa. Etteeka lyo ligamba omusaayi gulina okukola ki? Okuyibwa. Gulina okuyiika. Naye kati etteeka lye likulaga ogenda etteeka lye likola lye lituleetera okufunibwa okufuna ekisa. Etteeka lye likulaga nti omusango gukusinze okujjako weetaaga omuntu ayinza okukolera ebyekisa. Kati etteeka lye litutwala eri Yesu Kristo. N'olwekyo etteeka litukolera okutulaga nti nno kati oli mwonoonyi owedde okujjako ng'ogenze ewaani ewa Yesu Kristo akolera ebyekisa. N'olwekyo etteeka lituyamba okutulagirira omulokozi n'atulokola era bw'atulokola kyekisa.
kubanga ekisa kyekikulu kwegamba kagaddako omusumba nti etteeka lye lituleetera ekisa ate n'ekisa kyekituukiriza etteeka. Wonderful. Yes. Twagala kuwunzika n'ekigambo kyaffe kye twatandikiddeko, love is the fulfillment of the law. Kaddeko kwegamba tukawunzike bwe tutyo nti okwagala kwe kutuukiriza etteeka. Awatali kwagala mugwano gwange ewooba oyagadde otya naye nga tolina kwagala tosobola tuukiriza ebirooto bya tteeka. Kuba etteeka ebirooto byalyo byakulaba ng'obeera mutuukirivu. Naye ate okwagala bwe kuba tekuli mu mmeeme eyo kikaluba. Basumba bange buli omu ekigambo kimu bibiri tubeere nga tuwunzika. Okay. Abakyatulaba era abayitira wamu naffe okwagala kwe kutuukiriza amateeka. Ekyamazima nayogedde nga tutandika nti omuntu bw'ayagala ayinza n'obutamanya nti ali ku mateeka. Era waliwo ebintu bingi nnyo ffe bwe twalinga wansi eno mu secondary nga waliwo kyokola obukozi naye otuuka mu university ne bakiyeta theoretical inoga ekino nabadde kino nakikola dda nja kugamba ngeri ki gy'oyinza okufugamu obusungu ne watabaawo olutalo nti oluusi kyewale oluusi kkiriza bukkiriza okolenga bwagambye oluusi mugambe mwenna mukwatagane mulabe nga musalawo ekimu mugende nga temukubaganye bagamba resolutions ezifaana bwe ziti tuzikola oluusi naye nga tezirambikiddwa wantu kati oli bwagenda okuzikuyigiriza nga nambike noga tubadde tukola tutya tubirowoozako. Awali okwagala mikwano gyange toyinza kusooza mukyala we. Awali okwagala toyinza kusindika mwana wo kusula wabweru. Awali okwagala waliwo byotasobola kukola. Olwekyo bassebo ne bannyabo ekinajja abantu ba Katonda ku lujegere ekinajja bajja ku muguwa ekinaabajja ku mbeera y'okukaba n'abatikkula ekikoligo yagala bwagazi ekintu kikole mu kwagala naye amateeka ne bw'onoogalambikaawo nga tolina kwagala ate osobola kukituukiriza. So ebbanja lirimu kwagala kwe kutuukiriza etteeka. Ese omusumba mu Matayo 23 katusomeyo agamba zibasanze mu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Aneta ne Kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga naye bino byabagwanira okubikola era nabiri obutabirekaayo. Wulira olwabimwenya mwe abasaale abazibe b'amaaso abasengejja ensiri ne mumira eŋŋamira. Kati Yesu wano kyayagala okubalaga mu mateeka gano tuyina amateeka ge twagala okutuukiriza gano nga musumba gagambye toyendanga tokola ki nga naffe tufunamu naye abantu bagenda ne bajjamu ensonga ezisinga obukulu zo ne bazibuusa amaaso. Leero bwe twogera ku mateeka ekintu ekisinga okuluma abantu mu mateeka 10 aga Katonda teeka liririmu eryokuna Sabbiiti lyetteeka erisinga okuluma abalala kubanga agambe mulekayo ensonga enkulu kwegamba baasengejjanga buli obubu baleme kubunywera mu mazzi naye ate ne bamira eŋŋamira. Kati mu mateeka gonna ag'enkolagana y'omuntu tuyinza okuba tuli tiiki naye etteeka eriri wakati wa Katonda n'omuntu naddala etteeka eryokuna erya Sabbiiti abasinga lye babuusaamu amaaso era bw'otuuka ku tteeka lyokuna olinga agamba ate tukyali mu kikoligo ky'amateeka naye ku yagala Katonda n'omutima gwo gwonna awo tagamba tuli mu kikoligo. Tolayiranga bwere mu linnya lya Mukama tagamba nti tuli mu kikoligo naye kasito tuka ku Sabbiiti. N'olwekyo bassebo ne bannyabo lwaki Katonda atuwa Sabbiiti? Katonda atuwa Sabbiiti okulaga enkolagana wakati we naye. Yatuwadde olunyiriri wano oluli mu Isaaya mu kyamateeka essula y'okutaano olw'12 paka ku lw'15 ng'atulaga Sabbiiti yagituwa kubanga yatununula. Bwe yatununula n'abajja e Misiri bwe yatununula n'atujja mu bibi byaffe akabonero akalaga obununuzi yatuwa Sabbiiti ng'okulaga ekinunulo n'agamba nti muli bantu bange era wali mu kuva wa Ezekiel essula ya 20 olunywa lwa 2 wayogerera nti akabonero akawula
nti bano bantu bange ke kabonero akalaga nti yatutukuza n'olwekyo omuganda wange atulaba sabbiiti eno etawanya nnyo abantu ne bagifuula amateeka gonna oli n'agamba amateeka gaavaawo naye nga mu kunoonyereza ennyo akuba etteeka litya limu naye etteeka lino erya sabbiiti lye liraga nti tuli mu nkolagana entuufu ne Katonda lyeyagamba nti jjukira Ssamusumba Solomon nsaba otuweereyo essaala Mukama kutuyamba awandiike etteeka lino ku mitima gyaffe manyi luli yaliwandiika ku bipande by'amayinja this time twagala awandiike ku bipande by'emitima so that libeere nga tukikola kuva ku mmeeme yaffe manyi kyokola okuva ku mutima kikunyumira nnyo tteeka lijja tuwoomera nga liwandiikiddwa ku mitima ekyo kye tusaba Mukama atukolere mu koota eno esebo omwagalwa omutukuvu Katonda waffe kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira kkiriza okutuwa okwagalana kubanga kwe kutuukiriza etteeka lyo kkiriza okwogerera obulamu bwaffe ssebo abaana b'abantu abalina ebizibu ebingi bye tutambuliramu ate nga mu mitima gyaffe tulinamu n'obutamatira olw'embeera ezitubaako gwayogedde eri abantu bokuyita mu lesoni eno gwayigiriza ekisibo ky'okwota nnamba gwatuwaniridde eri obulamu bwaffe wandika etteeka lyo ku mitima gyaffe amina mubeeremu okugumiikiriza mubeeremu okutya ggwe Katonda ate waawo n'empiso y'okwagala baliraana amina oli wa kitalo nnyo ggwe atumazisizzaako wiiki ennamba n'otuwa omukisa gwa sabbiiti endala tuva tuwonga mu maaso go ayi Mukama obulungi bwo omukisa gwo byeyoleke mu bulamu bwaffe nga tukusinza mwoyo n'emazima wanirira Tereza nenya naye okusingira ddala otulokola okuva mu bubi bwa Yesu Kristo Mukama waffe amina tweyanza nnyo tweyanzege mukwano mbadde Yonasaani Matovu awamu ne musumba affe Mpanga Frank okuva ewa Kiso Assistant Associate Pastor Masinzira Kakiri ate ne musumba affe Kalyowa Solomon Chaplain Lakeside College Luzira ate nga Master Guide Senior Youth Leader banaye tweyanziza nnyo tweyanzege ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli omulabi waffe sabbiiti ennungi ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli